mu kugezaako okumalawo kasasiro mu bantu n'okutumbula obuyonjo, gavumenti yatongoza enteekateeka eya bulungibwansi ey'obuwaze okwetooloola eggwanga lyonna ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Mu zooni y'Ekiti mu parish y'Ekisenyi mu Kampala Central Division, amyuka President Jessica Lupo yakiikirira President Museveni wamu ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga batongoza enkola ya bulungibwansi okutandika okukolebwa buli Lwamukaaga olusembayo mu mwezi okwetooloola eggwanga lyonna. By officially launch the National Cleaning Days to be conducted nationally every last Saturday of the month from 7 a.m. to 10 a.m. by everyone living in Uganda, for God and my country. Okusinziira ku bano, kino kyakuyambako okukendeza kasasiro mu bantu, okutumbula obuyonjo n'okulwanyisa endwadde eziva ku bukyafu. Vivian Nakalyango, mukozi wa keeki, atubuulidde nti Olwomukaaga nga 25 ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini yafuna okusoomoozebwa kuba yalina omukolo ng'alina okukeera okutwalayo keeki mu bitundu by'e Luweero. Kyokka olw'okuba emmotoka zaali tezirina kutambula okutuuka paka ssaawa 4 ez'okumakya, yalina okusala amagezi. Driver wange namugamba tusimbule ssaawa 10 such that ssaawa emu etusanga tutuuse Luweero. Driver teyanswaza ssaawa 9 era tuze ku gate yange ne tupaakinga ebintu byaffe ne tutuuka, twavuga mpola mpola kuba twali tuvuga cakes, twagenda okutuuka zagenda owera ssaawa emu yennyini twali tutuuse ku venue. Yesalongo Michael Senjala, omutuuze w'Ekazo mu division y'e Kawempe, y'omu ku bantu abayaniriza enteekateeka ya bulungibwansi, atubuulidde nti olunaku olwo enkoko yagikwata mumwa asobole okutandika okulongoosa. Kusooka nalwagala nnyo era nafuba okulaba nga nze enfulwayo gyensula gyembeera lunsanga wano wa Chairman Kigozi Ismail nnongoose kubanga kwensinga okukolera emirimu gyange wano. Agamba oluvannyuma lw'okwera nga bwe gulina okuba yatandika okuŋŋaanya entomo n'entomo za kasasiro. Bwe twatuuka ku lunaku olw'okulongoosa nga tumanye twaka egenda kubanga eri wano nga wetwera olujja lwaffe, wetwera wano ku stage yaffe, wano wetwera wano ku ofiisi yaffe kubanga tusinga abantu batuukirawo bangi nnyo. Naye n'emmoto twafuna ku mmotoka, tetwalaba ku mmotoka ne tumala ebbanga nga tetulaba ku mmotoka ekijjawo kasasiro. Kasasiro n'atandika okuwunyira wano bannange. Okusinziira ku gavumenti, enteekateeka eno ya buwaze buli Lwamukaaga olusemba mu mwezi. Abatuuze beno bagamba kino tekyandibadde kibi naye baliko ebibuuzo bye beebuuza. Nze ekyobuwaze tujja kuwakanya nnyo gavumenti oba bateekawo etteeka lyawe baliteekewo tulikolese, naye nga batuwadde twaka, batuwadde amaanyi, batwongeremu nabo amaanyi kubanga bwe bawadde obuwaze tetulina nnyo maanyi mu nsawo zaffe kufuna twaka eneetambuza kasasiro paka Buyala. Kuba okulongoosa omuntu w'abeera w'akolera w'asiiba tekyandibadde nga kikolebwa ng'ekyobuwaze. Nze oba oli awo ndowooza nti abantu bandibaagazza bwagaza ne batakiraba ng'ekyobuwaze ne bakikola willingly. Bongeremu bongezi equipments kubanga waliriza omuntu n'omukozesa ekintu ku mpaka, kitegeeza olina by'omuteereddewo ebimuyamba kiri ky'omugambye kigende mu maaso n'okukolebwa. Ssentebe wa Kazo Muganzirwaza Zone 2 Ismail Kigozi agamba enteekateeka eno okuyamba bannayuganda, gavumenti erina okuteekawo ebimotoka ebiyoola kasasiro oluvannyuma lw'okumukuŋŋaanya. Nkinga ekintu ekyo n'ekyo kyali kigwirawo kibwatukira ngero olunaku olwakeera olwa COVID ne batugamba nti nnaku enkya tetwagala kulaba mmotoka oba ki. Ekyamazima abantu twekolamu bwekozi mulimu, ne tugula gloves, ne tugula obukutiya okulaba nga ebisaaniiko bwe tusobola obikola ki, tusobola okubiteekamu. Naye nga tewaaliwo nteekateeka yonna, tebaatuwamu budde, tebaatuwa bintu bikozesebwa. Abakulembeze era basabye wabeewo engeri gye bafunamu ebikozesebwa ng'enjeyo, enso n'ebirala. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7. Kitegeeza abandibadde tumaze okufunako ku information ezimu nti oba gloves zize muzijja zikima ku division oba ku municipality mu mbeera eyo bwetyo tetunaba kubanga tubako kye tufuna. Spark TV kyesa mu twamiriza amawulire ago nti olunaku olunala lutuuse Olwomukaaga olwo we lulituuka batuwe emmotoka tuyonje nga tulinawo n'emmotoka gye tuteekako ebisaaniko byaffe
Tetulina ebisaaniko bingi nnyo, tulina ebiveeraveera, tulina obusaaniko, tuli ebikajjo, ebintu nga tubiteeka ku kimotoka. Ekyewuunyisa okuva ku Lwomukaaga olwo okutuusa n'olunaku olwaleero waliwo ebitundu ebimu ebyakuŋŋaanyizibwamu kasasiro nga n'okutuusa kati tayoolebwanga. Gavumenti mu kulagira ebiragiro bye yateekawo teyamala kweteekateeka. Kyovudde olaba nti embeera ya kasasiro embi nakati akyatulimu, tufuba nga bwe tusobola. Division egezezzaako okubeera nti ekola ki etuyambako mu kumuyoola naye tannaba kukola ki kuggwamu. Naye nga tusuubira amangu ddala bajja kuba bakikutte kuba twabadde ne meeya ataddemu amaanyi mangi okulaba nti kasasiro akola ki aggwawo ne tawuni Kiraaka. Kinajjukirwa nti Bulungibwansi ono abaddengawo era ng'Obwakabaka bwa Buganda bubadde bumussaako nnyo essira nga bwateekawo n'olunaku lwa Bulungibwansi olukuzibwa buli mwaka ate n'ennaku ez'enjawulo mwakolebwa okwetooloola amasaza ga Buganda gonna. Nze bwe nakulira eri e Masaka nga tubala ennyumba 10 nga bagamba gwe ennyumba 10 mwe mukola ekitundu kino ng'ekitundu kiyonjo ekkubo nga gavumenti etuwaza mbu gavumenti tekoze makubo gaffe ffe ab'omu kitundu mwennyini ffe twagekoleranga ng'era woyita osanga ekkubo jjonjo amazzi tigaliyiseemu because nti bagamba nga eno katala liryo. Kati ekibuuzo ekikulu kiri nti ddala enteekateeka eno eneeyamba okumalawo kasasiro mu bantu. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.